Ochalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza. Ndaira sirimba leero bino byenjogera bya ku mwoyo tobola omutima gwange munda ekukubira nze ne kuntujja omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasenywa nze sebaka nyabo. Ogwokubiri eyambadde gomesi ya white ne blue bannange era ng'anyumye nnyo nga n'ebirabo bako bye baleese ate nabo byabadde bingi bulala. Mu birabo ebyaleeteddwa mwe mwabadde obusawo bwa sukaali 7, sola 2 ez'abakojja abasanyuse ennyo, sofa seeti, fridge, dining, tanka, embuzi, ente nga byonna agamba nti abasasula olw'okumuzaalira omukyala ow'omukisa maze naye emyaka 15 era nga buli kimu kitambula bulungi. Mukane bali kwera ngo kyali mukulaba Delta TV tukole nkwagala nnyo era nga tuli wano tutuse ku mugolo omukyala bannayanyumye ayina engeri gy'amakinze mukalaze omutundako n'ogamba banaye Bashiri nga yalonda nange mugole wanjishanita ndi bulungi nnyo sala zammwe bali kufuna mwami era nina omwami atanjagala nnyo biki byokoze bireetedde omwami w'okujja wano? gumiikiriza mpozi ne Katonda kasita weesiga Katonda buli kimu okifunanga bw'okyagala Shanita ate ne laavu omulaga laavu bw'akoma weeka omuyisa otya? muyita daddi kayo daddi engeri gyoyogeramu olabika omanyi laavu oba kisimanyi nakumanya kubanga mpulya mwagala nnyo. simanyi oyagala muyimbiramu omwami wo? Nja muyimbire bali nkululira kaliba nawe mukwata nkululira kaliba nawe bali nkululira kaliba mukwano nawe bali nkululira kaliba bali tukululira kaliba nze naye. musimu yo wasevingamu linnya ki eri omwami wo? daddi emu eri muhani eri ababaddeyo ab'ennugunugu bangi nnyo bakakase bali ku byabwe yakkiriza nange nenzikiriza. musajja wani Bashiri wange Madiina bakakase nti wajja kufumba? najja kufumba yiga bwe bakwata omusajja oba wajja kufumba nze najja kufumba Shanita ne Kakonge akwekoonako yagwa nga tugenda mu maaso. bameka mukwano? Bana onamwongerayo? sha n'abalongo ndeeta nga ne kashi wali ne sente tuyina. mukyala wa mukisa kale mukwano bayobaka bogamba omwami w'ennyabo. daddi sanyusa okukulaba kuba bantegeezezza nti otuuse ndi musanyufu nnyo webale kujja. mukyala wange Madiina mutufu onyumye nnyo wulira akajanja k'ab'enkima era mu budde obutono obumpereddwa taata njagala okuwa ekirabo ekimu ku birabo bye nnina okuwa gy'oli. mbadde wakuwa kirabo kya mmotoka linzinga lyogeza maanyi lino naye olw'okuba nti okyabulaabulamuko mu kuyiga kankukwasa akamotoka kano ogire ng'ovugavugako nga bwe tukola ne ku pamiti yo nja kuwa emmotoka yennyini. omukolo gwe gugwaddayo ddi?
ndakuddayo enkya onabatoluddeewo nyeeno akimanyi odaddeyo ogenda mufumbira kimere ki asinga kwagala ensujju eriko ki ensujju ajagala ng'eriko enva za boyiro ennyama ngenda bikunyiya kyokka Madina tuleke mukwano naye congratulations. Thank you. Bannange Madina tugambye ebigambo naye bw'obeera oyagala obufumbo obufune ndowooza ebigambo bifunye kuva eri Madina katongere okunyumira omukolo nkwagala nnyo tovaawo kakati badde oluwa ani gwe mwennyini gwe wangambye gwe alina amazima si bwe kiri totya nange nze kennyini nzitidde otidde kakati ebintu bino omutwala akasimu nako nabadde naleese omwana wange musibirira ataada obufumbo si bwangu naye bwangu ng'obutegedde si bwe kiri baddaage bakulu bano bantumye okwebaza nti webale kuuma nsonga yaffe paka lunaku lwaleero nti Allah akwongere baraka wewaawo abange mukupe engalo webale mukwano kubeera nga okyali mu Cloud Delta TV tukole tuli wano n'abagole abaami tumaze okutuuka bulungi nnyo. Assalamu alaikum sebo. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ng'oli fresh. Ndi fresh nnyo kubanga kino kye ndikolera mbadde nkirindiridde okumala emyaka mingi nnyo sebo nga gye nkomezza. Omukolo gutambuza otya ne gusobola okubeera omulungi bwe guti sebo? Omukolo okugutambuza ngutambuliza wamu ne bannange abooluganda nga tulina enkolagana nnungi ffenna nga famire mikwano gyange benkola nabo bonna buli omu mu kiti kye. Nzaalibwa mami wange ono omulungi Hajati Nansamba Aisha. Bannange mami nawe ozze ku mukolo. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mutabani bwe oyagala mugamba ki olwaleero? Mutabani wange mwagala nnyo ndi musanyufu nnyo tulaba nga tutuuse ku kkulanga lino tuli basanyufu nnyo kubanga tuli wano ku mukolo guno olwaleero mukama agutuusizzaako. Amiina. Ebibadde byangu ali kati tewali kirema nnyabo nnyo n'amaanyi. Tongera okunyumya kakati tunyumyako Nalulungi wa musinkana wa tubagaye kabbayi Nalulungi oyo muno mwe tuyitirayitira Nalulungi namusangiriza mu Kampala muno Nalulungi nga kizimbe ki Nalulungi tetwesanga ku kizimbe tuba tuyitayita mu bitundu byaffe eby'emmenge eyo Nalulungi ne twesanga mu katale akamu ng'alina byagenza okugulayo nga nange ngenza okubigulayo abakikwolwo siyinza nakubuulira ekyo kankyerekere Shanita walundirawo walundako nasooka ne mugambayo ebisooka ebirala nembyerekera olumba n'embikola omulundi oguddako ebyakutengula ebibakumidde wamu paka kati paka okujja wano kuzaala ebyatutengula ebitukumidde awamu kwe kuba nti mukyala wange oyo twakwatagana mu buli kimu embeera embi n'ennungi ne tuba nga tuziyitamu bumu. Abaana bali bana. Muweereza akayimba koyagala awulire kati. Akayimba kenjira okumuweereza My One and Only aka Geoffrey Lutaya. My One and Only. Nalonda mama. My One and Only nasima ekyana bannange ako. Bisman wali omuri haso mukamanyi. Tukamanyi nnyo. Era enkoko eyo okulimenga nti Madina mukooli singa wanabanga omulala agezaako okusinga walwasobola okuyimba mwana mwenzi musuubiza omukyala nga muyita erinnya eddungi oyo muyita bebi wange ekiseera kyonna era liri mu ssimu yange ne bwakuba ejjako bebi Besman baba yagikuta agamba ati agamba nti bebi woowu naakubye so musuubiza okubeera naye nti emyaka 15 kyakulabirako obulabizi ekiraga gye tulaga mu maaso. Omukyalo ogenda mubaagalira. Ngenda mubaagalira nabo bakkirize kyebabadde balabako kitono. Akomewo ddi eka. Singa kisoboka bandi muntu ajje na leero naye okuba bakadde tubawo ekitiibwa kyebanatugamba tujja kikkiriza. Beegayirire bayinza osala ne bamukubalira. Ku lw'obulungi bw'ekyo nga bw'onsabye nga bw'ongambye Shani okubeegayirira bambi bakadde baffe mbeegayirira bebi wange mwani mumpate nengenda naye leero n'obuwombeefu. Sobola kubeerawo waatali n'abeera ntya mu nju nzekka leero okwogera byempedde.
mulundi gwe ogwokusatu Amadina yayambadde ekiteeteeyi kya gold era bw'atanajja okusobola okusala keeki yagisaze na mwami we anti babadde already bamaze okubawoowa 10 2 2 emu kino ekyokulya kirina amateeka tekinabirwa mu ngalo ate tekimala n'olwekyo obanga tofunyeeyo tozimba mutima niyo gekayikanyirike mukasira gekala wekali gekakakanyiko omutami kubayitaga masina ku ng'omukolo gugwa yambadde gomesi ya black ne red n'aleeta kabbo ka muwala kwegamba yabadde smart omukolo okuvayo gwatandise paka ye gwawedde bambi yamwongerezaako obubaka obw'omulembe ate era na buli yamwerekeddeko namu ekirabo Twebaza mukyala wange naawe weebale okutwaniriza n'abazadde ne bakadde baffe okutwaniriza mu kitiibwa bwe kiti naffe ne bannange be naze nabo otuweesezza ekitiibwa. kale n'omukwano tugamba essaawa yaffe esooka bwe tubewedde kati tugenda mu bulango wabula twerebera kubeera ng'oyita ku City Bridals Kamukamu Plaza genda kwewa Maria's Bridal akuwe gomesi ennungi bwe ziti ate genda kutarika sekingi oyagala okulinga eby'enviri nawe abagole tubakolako ne bakasoma ba bulijjo tubaaniriza kubanga tusala enviri z'abaami tukola enjala tukola facial tusiba enviri eza bulijjo ne retouch ne makeup kati gende mu bulango tukula mu ssaawa yaffe ey'okubiri eyo okyalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza. Omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasenywa nze seebaka nyabo